Nkwanirizaako nnyo mukwano gwange najjo sinza obanga otuwuliriza webale kwekuumira ku mayigo gano aga UG Updates TV. Okola kyamaanyi nnyo okulaba ng'oyimirizaawo guno omukutu okuba nga gutuweereza okuva ku January paka mu December. Mukolera ddala ekintu kyamaanyi nnyo era mbalamusizzaako nnyo. Kaakati amawulire agava mu South Sudan, olutalo olugenda mu maaso, conflicts ezigenda mu maaso zirabika nga zoolekedde eri mu oil fields. Era embeera evaayo si nnungamu, tewali mirembe wadde n'omulundi n'ogumu n'ogw'eddagala. Amawulire agavaayo galaga nti nno gavumenti eno eya South Sudan kandibanga kaweddemu olw'ensonga nti nno kati bavudde ku kye badde bayita okulwanagana n'abalabe, kati balwanagana na bokka na bokka, kati bo be balabe n'abalabe beeyawuddemu enjuyi okuva mbajjeno ne bajjenero, era tetumanyi bino bigenda kuggweera. Lwaki ensonga eno eguddewo ngenda kuba nga ndukuwa naye nkutegeeza nti oli ku UG Updates TV kwesinza oba nga otuwuliriza watannatoyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otwegattako ddala bulungi nnyo omukwano gwange gwampuliriza. Abali emitala w'amayanja, abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo, mwebale kwekuumira ku UG Updates TV. Tegeeza nti nno gwatannaba nga osubscribinga genda wali wansi w'ekigambo weekiri tewerabirako na mukadde mwabajja ne mu commentinga mu comment section mbeebaza nnyo ebyensusso. Jangu gwe sharinge, likinga, commentinga. Olunaku lwabadde Lwakubiri April ng'ennaku z'omwezi 8 2025. Amawulire agavudde mu South Sudan galaga nti nno gavumenti saako n'amagye gaayo aga South Sudan People's Defense Force bakyusizza gunfire ne bazitunuza mu oil producing town eri mu Paroch mu Upper Nile State. Okusinziira ku bajulizi bakwa eyewitnesses bagamba nti nno olutalo olugenda okulwanagana okugenda maaso mu Paroch kwavuddewo oluvannyuma lw'abajaasi mu tawuni okugaana okudiployingibwa eri olutalo. Baagaanye okugenda mu lutalo abajaasi bano aba South Sudanese People's Defense Force nga olaba ba UPDF baagaanye okugenda okulwanirako gavumenti yaabwe. Bagamba nti nno lwatandikira mu Nasir omwezi oguyise era lwongera mu maaso n'okuba nga lugenda paka eri mu Northern Towns. Okusinziira ku b'omunda n'amawulire agavaayo, Operation Commander wa Paroch eri mu oil field yakomandinze abeere nga organizinga battalion okusobola okureinforcinga government forces abadde bagenda mu maaso nga badifeatingibwa okuva olutalo lwatandikira mu Nasi nga balwanagana n'abajaasi aba White Army nga bagenda mu maaso nga batta abajaasi nga kw'ossa ne ba senior commanders omwali Lieutenant General David Majua. Onaku z'omwezi zaali nga March awo nga 4 ne 8 tujjukira bulungi General no bwe yattibwa mu Nnyonyi. Kakati abajaasi bano bagamba nti baagaanye okwolekera eri olutalo, deployments baazigaanye. Akagulupu k'abajaasi baagambye komanda badeployinge foreign troops ago ge babadde bapangisa okuva eri ewa Pulezidenti Museveni oba ago Pulezidenti Salva Kiir gabadde apangisa era gabadde asasula okumulwanira entalo. Bo bagamba tebagenda kugendayo, bagende banoonye we babadde bapangisa okubalwanira entalo. Lwaki abajaasi bano bagamba we bati? Bagamba temusobola tulwanyisa lutalo nga tumaze omwaka mulamba nga tetusasulwa ate nga mugenda maaso n'okupangisa amagye ba machineries okuva e Bunaayira babalwanira entalo ate nga mubasasula ssente. Bagamba nti nno famire zaffe zibonaabona naffe ate tubonaabonera eno. Agamba lwaki abo be muspendingamu million ne millions dollars okuva mu ggwanga erya Uganda aba UPDF saako ne RSF
ate nga ffe tetusasuddwa wakisibe balwanira entalo. Wekiba kitegeeza nti nno ffe tetuli balungi kimala kulwana lutalo, kale aba UPDF saako ne ba RSF fighters leka abalwanire entalo zammwe. Lwaki mutwewuubako nga maze omwaka gumu temutusasula, kyokka ssente ze mwandiwadde mutusasula muzikutte muli mupangisa mba mercenaries okuva mu ggwanga erya Uganda. Kati lwaki sibe mutwala ku battlefield ne babalwanira entalo zammwe eri ku oil field? Ebyo nno ebigambo bivudde mu Colonel Barrow, yavuddemu ebigambo ebyo. Agamba abajaasi abamu bagenda maaso n'okuba nga batagetingiddwa olw'okuba nti baagaanye okugenda ku lutalo. So nga agamba nti ebizibu bye bayina bingi era bo tebagenda kuddamu kulwana lutalo luno. Wabula tetumanyi oba bano abajaasi ab'eddiimi, kubanga kati bagamba batagetingiddwa okuba nga battibwa bajaasi bannaabwe olw'okuba nga baagaanye okugondera orders. Kati bana bagamba abajaasi bano bagenda kweyunga kubayeekera oba bagenda kukwata ekkubo boolekere baddeyo ewaka ku butaka olutalo balwesonyiwe. Gavumenti ya South Sudan eyolekedde obuzibu obw'amaanyi eri abayeekera olw'oluvannyuma olw'okuba nti nno abayeekera bano balina forces nnyingi nnyo ezibasapootinga. General Muhammad Hamed Dagalo yono nno yalumirizibwa okuba nga yeewo crime, agenda mu maaso n'okuteekawo violence okusobola okulaba nga ng'olutalo luno lugenda mu maaso mu ggwanga erya South Sudan. Kati South Sudan kitegeeza eba eyolekedde obuzibu obw'enjawulo. Kye kino Riek Machar kyabadde abagamba nti okudeployinga amagye g'eggwanga erya Uganda mu ggwanga erya South Sudan tekirina kye kigenda kutaasa okuggyako okusajjula embeera, olw'ensonga nti nno amagye gonnyini aga UPDF galumirizibwa okubanga gagenda mu maaso n'okutta abantu b'eggwanga erya South Sudan. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba nga otuwuliriza bwenna omuwuliriza wa UG Update TV. Mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mmwe abali emitala w'amayanja, abali mu diaspora, nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga wemmwe mpagi luwaga abayimirizaawo amayengo ga channel eno okuba nga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja ye mbamenye ntya, abali e Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbaanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu, eri mu people power color, eyo nno gwayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gwayagala okukola advertisement osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu, enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku UG Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atannaba kuba ng'otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako. Buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kuba ng'ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa UG Updates TV. Kitegeeza ki? Nti gwe ayagala okuba ng'otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde, genda wansi wali okoonene mukadde osobola okuba ng'ofuna notification message. Buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku UG Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo wampuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbeebaza. Mwabajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe
eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku kyekituufu kyateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembezeewo oba mubaka we agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera ye mmwe bagenda okuba ng'akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si tekyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bye bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu paliamenti nga babadde bantu balamu ne batuuka eyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki? Nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubaka wo oba olaba nga yeebase. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza ne ntumirako nammwe abalwanidde eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola kyamaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwe ali eyeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko. Wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannanga abantu abo mubeebazeemu akensuso kubanga bakola kyamaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi bwe tuba tubaako bye tulwanirira oba bye tuluubirira si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala kye tuba tuluubirira. Naye okulwana tusuubira buli wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka kino kankikutegeeze wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyi ddi ogenda kifunamu weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yesi ssente ozifuna bazikuwa era obulamu bwo bweyagala naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kye tugenda oba kye tulwanira kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki si kyogwanira nga ggwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobole okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende mu maaso n'okuba nga tukasheyalinga buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Updates TV ku musinzi oba nga mutuwuliriza mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga. Mbaagala nnyo mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.